tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsi ttaano katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkofu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge 2022 nka Okay, njagala kwebaza omulabi wa Lugonvu's Show abali mu bitundu eby'enjawulo mbabuuzako olunaku olwaleero gye sinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sinza kkowa kubeebaza, sinza kkowa kwebaza basponsors baffe ab'enjawulo naddala Hillview Academy Matanga. Njagala okubeebazaako ensusuba nate bo bazze kulema balina ekyenjawulo ekijja mu maaso awo. Nja kubanga mbategeeza obalyawo ku finals eza Sseddugge 2022 naye nga nnyongera okutegeeza nti kasita owulira nti okuwandiisa abayizi kutandise ku Hillview Academy Matanga twalayo omwana wo babeere nga bamuwandiisa. Togenda na mufaliso, togenda na blanket, togenda na mufaliso, togenda na bidomola, togenda na mabafu nedda. Byonna obisangayo ku ssomero. Bino ebyokutwala apeta ojja bisanga ku Hillview Academy Matanga. School fees waabwe asoboka ate nga ssomero lya kisulo okuva ku P1 paka ku P7 naye nga bawandiisa okuva ku P1 paka ku P4 bwe bakoma okubanga bawandiisa. School fees akakadde kamu n'emitwalo 5 boarding omwana wo ng'asoma. Byonna obisangayo sente ntono nnyo bw'ogerageranya ne standard ey'essomero erya Hillview. Dokazambwa ate nga oba oliawo obeera omu ku abo abatandika. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2022 tuyingidde oluvubunkana olw'okusatu. Leero lwakusatu ennaku z'omwezi tubala mu 7 omwezi tubala gwa 12 omwaka 2022. Biki ebirimu olwaliro? Lwe luvubunkana olusookedde ddala lugenda okubeeramu omukyala anze anekanekanye agenda kubanga atubuulira ddala ayitawo oba asigala. Sirinzeka Hajabu simwogerera amaze okubanga atuuka mu mbuga ya Sseddugge agenda kubanga atubuuzaako ate atuluŋŋamye. Neegolodde bwantogo bwe muli bugwe nnyingo abalabi baffe abawuliriza baffe abavunkanyi n'abantu bonna ab'ebiti eby'enjawulo abatadde ettoffaali ku puroguramu eno Sseddugge 2022 mu Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvunkano olwaleero nno luyinza okuba lwa ngeri nga siiti. Lulimu ekitonde ekikyala n'ekitonde ekisajja. Bukya Sseddugge 2022 atandika, luno lwe Olukontana olusoose okubaamu omukyala. Abakyala muwage oba oliawo n'abaami muwage. Lubawa Brian ne n'abayunga Betty. Naye ffe omulimu gwaffe gwa kubakontanya. Tewali kirala kyonna. Tubakontanye ebibuuzo babiddemu. Bafune obubonero, basemberere obuwanguzi, basemberere obwa Sseddugge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo, webalire ddala Hajabu simwogerere muzikirize ne baziba naffe abalwengo Geno Hardware. Bano bali mu byakuzimbisa balina hardware esangibwa Katende Namutamala era nga tugamba nti oba oyagala ebizimbisibwa eby'omulembe genda mu lwengo Geno Hardware bajja kubanga bakuwa empereza ey'omulembe. Bw'owulira nga weetaaga okuwummulako, oyagala kuwummuza famire yo, oyagala kuwummuza kampuni, oli wa kitongole mwagala end of year party munonya mugenda okubanga mugiteekerateekera jangu ku Malakai Ecology bajja kubanga bakuwa empereza ey'omulembe. Malakai Ecology bajja kubanga ogisanga wano Ekitende
owetera kajjansawo n'owetujja kuba ng'olaba obulungi ne bobuza bodaboda nti ngenda kumala ka ecology bajja kuba nga ate bakuleetawo bulungi nnyo nnyini ddala naye nga focus construction nayo mweri okuba nga bakuyamba ku by'okuzimba ebintu ebitambula bulungi. CS Events ne CS Olw'okussatu bajja kuba nga nabo bakulinziridde okuba nga batendeka omwana w'okutimba n'okuba nga ate bakutimbira omukolo gwe kennyini. N'olwekyo njagala kutegeeza aba High Energy Electricals bano basangibwa Nansana ku Nansana Business Center bali mu by'amasannyalaze okuwayalinga aga hydro kwoteeka n'aga solar. Hajabu simwogerere wayise mu kampuni ki oluyi eru Olwengo General Hardware sisobola kubata olw'ebirungi bye mbalabamu mazima oba bye mbafunyemu. Balubwama Local Agro Enterprises Limited, abalunzi, abalimi, abasomesa, abakubiriza abantu okwetandikirawo emirimu nga bakuwadde amagezi. High Energy Electricals Nansana bakugu era bakafulu mu byuma ebikola amasannyalaze ag'enjuba. Ne bannaffe abalala aba Malakai Eco Lodge abatuwadde enteekateeka amakula wano we tuli ke kafaako. Akafo kano kalungi okatuukemu mazima lw'ojja okutegeera nti mu nsi waliyo ebintu mazima. Weewaawo bwe kiba nga kiri bwe kityo njagala okwongera okubaaniriza era ewatali kuwannanya Hajabu simwogerere agenda kuba nga atuyitira abantu baffe abali mu luvunkana olunaku olwaliro amannya gaabwe yamanyi bw'abayita bw'abateekateeka bwe bajja wano ogwange wakubasiyiika bibuuzo tulondeko asigala nani agenda. Hajabu simwogerere njagala muwango kujja obw'ekika ekyawaggulu siina mputtu era sitenguwangako. Brian Lubowa akabi kali mu kulwa. Eddiiro lya Sseddugge likuyita era bw'atyo bw'ayingidde ng'adalya oba abadde akumba nange simanyi. Mu mbeera y'emu eyo omukyala n'abayunga Betty naye mu bufu bwe bumu ajje lukoye. Jjukira ensi yonna egabegese kyekyo kyennyini tewali kuwannaanya. Ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 nka ennaku z'omwezi 7 olunaku lwakusatu omwezi gwa 12 oyinza okugamba Desemba oba Ntenvu omwaka 2022 Lugonvuzi show Sseddugge ye program. Weewaawo Hajabu simwogerere nga bw'ekiruŋŋamiza nja kutandikirako Lubowa Brian agenda kuba nga atubuuzaako mu ddakiika teweera seconds 3 atubuulire gy'avudde tutandikirawo ne Sseddugge bw'anaamaliriza n'abayunga Betty naye ajja kuba nga atubuuzaako n'okutubuulira gy'avudde. Neyanza nnyo mwana wa taata mwana wa dadi erinnya lyange nze Lubowa Brian nviridde kyengeraawo ewa Samaasayas Walukagga nga nzaalibwa Mpigi akaalo Buwungu. Neyanziza nnyo neyanzege. Weebale nnyo weebalire ddala aviiridde mu Busiro azaalibwa mu Mawokota. Njagendewa n'abayunga Betty naye mu sekonda nga 3. Amanya n'abayunga Betty nviiridde Lubaga naye nga nzaalibwa Kalungu mu Buddu neyanziza okunkyaza mu Sseddugge 2022. Weebale nnyo weebalire ddala n'abayunga Betty aviiridde mu Kyaddondo naye ng'ate azaalibwa mu Buddu. N'olwekyo Hajabu simwogerere amateeka gabeera gage okulambika n'okuluŋŋamya. Twongera okiggumiza n'okikkaatiriza nti buli muzannyo oguleetabwamu abantu abagunjufu guteekwa okubaako n'amateeka gwe gagoberera oba ge gagoberera oba agagobererwa. Ne bwe kityo tubayisizayisizaamu lwokyo lwa Munnabuddu ku biki ebigwanye okugobererwa
omuzannyo guno gusobole okubanyumira mwe kennyini abawuliriza saako n'abalaba. Abavunkanyi bali babiri. Singa omuvunkanyi abuuzibwa ekibuuzo n'akitta mu bulambulukufu bwakyo, obubonero afuna busatu. Senga kimumegga abuukira yaawo nga nnamwandu ababula emmamba. Singa oli abuuziddwa ekibuuzo ne kimulema, munne gw'ali naye n'aba nga akimanyi, agamba kimulonda. Bw'amulonda n'amulonda ebituufu, afuna akabonero kamu. Bw'amulonda nga byamulonze tebiriiyo, kwegamba nga kyazzeemu kifu, aba ataafiirwa akabonero kalamba. Abuuziddwa ekibuuzo agwana kuweebwa akadde akamala asobole okukyanukula obulungi. Munno tomupapira, tomulya kimuli, tomusokaasoka, tomutunuulira mu ntunuulira mbi ey'okutwagga, ogezeeko okumulemesa oba oliawo n'okumutiisatiisa. Ebyo tebikkirizibwa. Okusalawo kw'enju ya Sseddugge kwankomeredde, era singa wabaawo ekisaliddwawo tumanyi nti ekyo kye kituufu era kye tugenda okugoberera. N'ebirala tujja bimanya nga omuzannyo gukutte akati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weewaawo, weebale nnyo, weebalire ddala Hajabu simwogerere, era nga bw'aluŋŋamizza njagala okutandikira wano wennyini. Ekibuuzo ekisooka oyinza okiyita va ku bwa Sseddugge bwange, kiba kimu, biba bibiri, tebirimu kulonda. Era tusuubira nti byangu nnyo, obubonero bwa sikutta kulonda. Weewaawo, nja kutandikira ewa Lubowa Brian. Yes sir. Lubowa Brian waliwo ane yakwata ekyokubiri mu kulonda ku bwa pulezidenti mu ggwanga erya Uganda okukyasembyeyo. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okakasa ye yakwata ekyokubiri obwa Sseddugge busatu. Okigudde lubuufu yoga n'oggaza sho. Tugende ewa Betty N'abayunga. N'abayunga ani eyawangula ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira Kampala City mu kulonda okuwedde? Honorable Shamim Malende obwa Sseddugge busatu, nemba nga mbawadde Hajabu Usimo. Neyanziza nnyo neyanzige. okigudde lubuufu yoga Mu nnaku ezirindirirwa mu kaseera kano ezituli okumpi mu nnaku 2-3 lwe lunaku olusooka omwezi ogwa Desemba. Buli lwe lubaawo. Kiki ekirubaako? Tebakunziriramu. Nga lumu Desemba buli mwaka mu ggwanga Uganda oba oliawo ne mu nsi yonna, kiki ekibeera ku lunaku luno? Bwe tujjukira Janani Lumu. Kwe tujjukirira Janani Lumu. Obwa Sseddugge busatu buganye olunaku luno kufumiitiriza, kulowoolereza n'okujjukira engeri nawookeera wa siriimu gyatugumbuddemu abantu. N'abayunga, enkoko nseera, embuzi Embuzi ebeera nnume. Enkoko nseera, embuzi ebeera nnume, naye n'atabojjawo kabonero. kikuyinza obuzito Ebeera kimeme. Era oyanze oyanze era oyongedde okuyandayanda. Kakati embuzi ebeera nduusi. Enkoko etannaba kubiika ebeera nseera, embuzi etannaba kuzaala ebeera nduusi. Neyanzeege omukulu Lugonvu, ndowooza bw'obaaniririzaawo toba nsobi gy'okoze. kambakwatemu mbakalakate paka gye nnaabaggusiza tulabe anaayita ku bwa Sseddugge. Nzikiriza okuba nga wano mujja kwetagawo nnyo. Lubowa Brian, osibuka buddu osibuka Mawokota mu Mpigi. Yes sir. Disitulikiti ey'Empigi ng'ojja ne Kampala esalagana na disitulikiti ki?
disitulikiti ey'Empigi ne kiba nga kiganye ne wabula kikuyinza obuzito bw'oba ng'omulonda oyogeranga nti mulonda esalagana ne esalagana ne Wakiso akaseddugge kamu aka Nabayunga Betty. okigudde bubuufu yogayoga Omanyi weesalaganira ne Wakiso Nabayunga omanyiwo Nakirebe Maya wakati wa Maya ne Nakirebe awo ne tugenda ewa Nabayunga gw'ova Masaka ova Kalungu oyitira Matanga ku Hillview Academy somero wali gye yewanise waggulu mu bire jangu zino wootuukira zemba n'akabala z'ofuna ate yeerabidde obwa Sseddugge bwaliko obwa Sseddugge bugenda nno genda nezo esangibwawa e Rwanda nandikuwadde nandyogedde n'abakulu ne bakumperayo omwana omu n'asomerako mu ssomero ly'abakungu omulina tujja kwogera tulabe kale bw'obanga gw'ova Masaka disitulikiti ey'Empigi gy'oyitamu eya muno bw'oba ng'odda Masaka esalagana na disitulikiti ki era zisalaganira wa awo obwa Sseddugge busatu okigudde bubuufu yogayoga ne tugenda wano ku Lubowa Brian ova Mpigi yali nnene mpa disitulikiti bbiri zokka ezaakutula ku Mpigi nkuwa obwa Sseddugge busatu Sebo eyali Butambala disitulikiti ne Wakiso Butambala ne Wakiso obwa Sseddugge busatu okigudde bubuufu Magombe kibadde kigayi ne tugenda ku Nabayunga Betty gw'oli w'e Kalungu nga gy'ovaamu teriiko mpa disitulikiti 3 ezaakutula ku Masaka kuliko Lwengo otyo ne kubeerako Bukomansimbi ne kubeerako ne Sembabule obwa nga ninga abawuzikidde wano okigudde bubuufu yogayoga yogayoga tutambulire mu buufu obwo Olukontana olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 olunaku olwokusatu omwezi gwa 12 twagambye nti lwangiringa siiti kubanga mulimu ekitonde ekikyala n'omusajja tutambudde tutya Lubowa Yesebo kwanaganya bino okugeza Yoweri Kaguta Museveni NRA kakati kwanaganya bino Joseph Konyi NRA Joseph Konyi kiyinza obuzito w'ekitiibwa tewali namulonda Betty kikuyinza obuzito teyeeteekera tajja kusitula migugu gitabadde gije Joseph Konyi Lord's Resistance Army n'ebirala bibadde bigenda bityo mu bufu bwe bumu Betty Nabayunga yongera okwanaganya bino okugeza Uganda Kampala kwanaganya ebisigadde Misiri mulonda nze Lubowa Brian Lubowa agambye nti ekijja kijje Misiri Egypt mu ddoboozi ekkangufu obulungi nga n'akabonero bwe kagenda kikuyinza obuzito kiyinze obuzito n'akabonero kagenze Misiri era ye Egypt naye nagambye kwanaganya Uganda Kampala
ekitegeeza Misiri Cairo n'ebirala ebibadde bijja sijja kutegula mitego gyange eyeterekera butera okukya tugenze ewaani tugenze wa n'abayunga kiri kibadde kyani kibadde kyone kati tugenda wa Brian wuliriza obwakabaka bwa Buganda bubadde n'amasaza agawerako Bukyabeene atuula ku Namulondo obwakabaka bwa Buganda bubadde ne bakatikkira abawerako Bukyabeene atuula ku Namulondo mpaayo basatu bokka busatu bukuweebwe sebo ngenda tandika n'aliko Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga oyo omu Sseddugge era muzibu londa kyerondera taba mubbi oli afune 0 Brian bamuwe eriiso ly'enkoko kikuyinza obuzito tulinako Charles Peter Mayiga aliko kati omu ne tubaako ne Jebbi Walusimbi babiri ne gwe tuva okwogerako yamalako ebbanga eddene Mayanja Nkanji basatu kamu kagende ewa Betty naye nno Basseddugge Betty kati kino kibuuzo kikyo Betty kino ekibuuzo kikyo Betty ono mutabani w'omu ku baaliko abakulembeze b'eggwanga lino Uganda aludde ng'ali mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba nakati akyalimu simanyi yaani oyo kimuyinze obuzito Honorable Okero Oryem kikuyinza obuzito oyo abeera Honorable Okero Oryem yali mutabani wa Tito Okero Lutwa ntambudde ntya mbuzaayo ani akifuna Brian bombi kimu tutambule lubowa wampasa wuliriza eno enzikiriza amakanda mwattu yagasimba nnyo mu bitundu by'ebunyolo bagiyita enzikiriza ey'obumu faith of unity omukulembeze waayo eyakava mu bulamu bw'ensi eno yaani kiganye ne Betty n'agamba nti kweta kikuyinza obuzito wangi mulonda sinze nkukase yatula anti kati gwe bw'obeera Betty Nalunga era baba kuyita Betty Nalunga byonna bifaanagana erinnya lyo era bwe bakuyita kozi yagambye amulonda bw'osirika omulonda bamuyita Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bishaka obadde nekigaana ekibuuzo kisigaddeyo kimu ekyani ekya Betty siwe guli Betty wuliriza bangi babaddeko bakatikkiro oba ba prime minister ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni abamu enkuyegezi kyabakubira enduulu abalala baserengeta dde wa Ssenkaaba mpaayo babiri abaasenvula edda olw'ekalannamu bangi babaddeko ba prime minister ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni abamu enkuyegezi kyabakubira enduulu abalala baaserengeta dde wa Ssenkaaba mpaayo babiri ku abo abaaserengeta edda ewa Ssenkaaba mulonde weefunire obwo latta obufune
kamu. Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka. Ne Udo Odama. Ne Odo Udama. Eddoboozi kangufu bulungi. Naye ebyogeddwa temuli makulu. Kikuyinza obuzito. Odo Udama yali speaker wa parliament. Omu ku baasookera ddala ku myaka gy'enkaaga. Ben Kiwanuka yali prime minister ku mulembe yali ku mulembe gwani? Yali Kobote. Yali mu gy'ensanvu. Kakati Museveni yali tannaba kubaawo. Fetugambye mulembe gwa Museveni. Obadde ompa Kisekka Samson, ompe ne Cosmos Adiebo George. Be baasenvula edda naye nga baaliko bakatikkiro, baaliko ba prime minister ba Uganda. Akabonero kagende kubanga alonze n'alonda ebitali muki ebitali makulu. Nze mbabuzayo kimu nababuuziza bibiri bwe gwabadde nga nabagenyiza nnyo kambaddemu wano bwe mbamaliriza batuwe toto oba total. Ntandikira wa Lubowa Brian. Lubowa gereka emitendera gy'obukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu local government eyo gy'owangaalira ng'ova ku kyalo okutuuka waggulu. Ng'ova ku kyalo otandikira waggulu? Tandikira wansi ng'odda waggulu. Local government. Chairman LC1. Sigambye bakulembeze, njogedde nti gereka emitendera gy'obukulembeze, toyogera bakulembeze. Ngerekere kigambe nti nkuwadde ansa nti ng'ova ku kyalo okudda waggulu. Nga bw'omanyi ni chairman LC1 akulembera kino kati yambuka. Kawo. Tabuzeewo Kaseddugge. Kikuyinza obuzito. Betty alonda. LC1, LC2, LC3, LC5, ne municipality. Oba district. Njagala kuwa Kaseddugge. Oli mutuufu naye njagala otambulire mu buufu bwange. Kubanga bw'otambulirawo oyina by'ondekerayo. Kankuwe by'otuuse ontambulizaawo. Ekyalo oba seero bwe tuba nga tuli ku mutendera ogw'ebibuga. Ero si tugyeyogeddeko gubeera muluka oba waadi kati yambuka. Okuva ku muluka. Oyambuke waggulu. Bwe tuva ku muluka tugenda ku Gombolola. Gombolola. Bwe tugenda ku Gombolola ne tugenda ku kaunti, sub kaunti. Ku Gombolola. Kati Frederick engeri gye yabadde alonda bulungi. Tabuzeewo era tetumuggyako. Lwaki? Omuntu alonda kyaba alonda abakyekisa. Kakati bw'obuguutana n'obyangatana ng'eyafumbirwa ayitiriza. Kikuyinza obuzito. Oba tokakasa tolonda. Kale. Lwaki weetaayiza mu mbuga ya Lubowa Brian nga teweekakasa ky'ogira? Kyabadde bwe kiti. Tugenda ku kyalo ye village. Bwe kitaba kyalo ekyo kikolerere ku mutendera ogwaffe ogw'ebyalo. Bwe tuba ku mutendera ogw'ebibuga ebeera seero. Bwe tuvaawo tugenda ku muluka gye muyita parish. Naye bwe tuba mu bibuga ebeera waadi. Bwe tuvaawo tugenda ku mutendera ogwa saabu kawunti oba Egombolola. Naye bwe tuba mu bibuga tuba mu division oba town council. Bwe tuvaawo tugenda ku mutendera ogwa municipality bwe tuba nga tuli ku bibuga. Bwe tuva ku municipality tugenda ku district. Naye wano ojja kwongerako ne zi city kubanga bazisa mu local government. N'olwekyo tabuzeewo Kaseddugge. Neyanziza sebo. Tabuzeewo ate kagenze. Kagenze. Ngenda waani? Nabayunga Betty. Nabayunga wangula kano.
mu palamenti y'omulundi guno waliwo ekiti ky'ababaka ba palamenti abataalimu mweri ewedde naye ne bagattibwamu era baalondebwa kati bakiika emmotoka baabagulira akasaala bafuna Mutendera Kyogogo baazizika mu palamenti eno gye tulimu ku lwaliro akulembera abakadde ababaka abakiikirira abakadde obwa Sseddugge busatu okigudde bubuufu yoga nekibanga bwe kityo twagala okuba nga tumanya bwe bayimiridde naye nga Hajabusi mwogerere naye nkyali naye ensonga atandise okuzirengera nga bwazeetaaga Hajabusi mwogerere nange kampitire sayidi eno kampite ku Hillview Academy Matanga njagala okwebaza High Energy Electricals njagala okwebaza Balubwama Local Agro Enterprises Limited twagala okwebaza banapa ba Wandegeya Imaging Center ate Hajabusi mwogerere naye atutambuze ewaddako ku focus. Twebaza nnyo twebaliza ddala bannaffe aba tutaddemu akantu okulaba ng'ebintu bitambula nga mbiraba. Focus Constructions Company Limited abakugu era bakafulu mu kuzimba ebizimbe ebya buli ngeri. Lwengo General Hardware batunda ebizimbisibwa ebya buli kika. Malakai Eco Lodge kifo ekyawufu mu bifo era atanatuukayo mbadde nkuzikirira ojjeko yo Malakai olabe enjawulo y'ebintu nga bwe bikolebwa. Balubwama Local Agro Enterprises Limited mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutondawo mirimo mwebale kusomesa bantu mwebale kuyiiyiza bantu naddala abo bamufuna mpola wabula nga ate bandibaddeko ne kye basobola okukola. Abawuliriza abaffe abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala n'abatulaba nga basinziira ku mikutu egy'enjawulo mwe mutufudde kye muli senga temuliiwo oba oliawo bino byonna tetwandibikoze. Bannaffe abakwasi ba kamera abavunkanyi nammwe kye mukoze kikulu bino byonna tubiteekateeka ne mugaana okujja naye ke mwazze ebintu ne bitambula butooke. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sseddugge 2022 nka era engeri gy'ogambye nti Sseddugge 2022 nka njagala okuba nga Ssebyuma atuwa omubala ogutwaniriza obubonero okumanya ani akira munne wakati wa Nabayonga Betty ate ne Lubowa Brian. katukutwale mu kibalo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge. Bano emitima gibakyekedde bwe giti. Lubowa Brian agenza okwekwanyamu ng'omutwe gumuweereza obubonero 4 omugatte. Betty n'abayunga ayina obubonero 13 naye nga bakyattunka ow'olubereberye ayinza okubeera ow'oluvannyuma ate ow'oluvannyuma n'abeera ow'olubereberye. Olukontana olusembayo lujja. Webale nnyo webalire ddala Hajabusi mwogerere bwe bityo bwe bitambudde twagala okumanya ate Olukontana oluddako kigenda kutambula kitya naye nga nyongera okwebaza abaganda baffe aba Lugomvizi Show timu Lugomvizi Show abali mu mawanga ag'enjawulo. Olunaku olw'enkya twagala okubategeeza tugenda kubeera ne Kadumya Richard Waswa ajja kubeera ne Musaasizi Emmanuel. Olunaku olw'enkya ku Lwokuna Kadumya Richard Waswa ajja kubeera ne Musaasizi Emmanuel ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogw'ekumi Sseddugge 2022 yo nka Hajabusi mwogerere. jayo naago omubuto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa neyanziza nnyo neyanzeege. Luno lwe Lukontana olusembayo wakati wa Lubowa Brian ne Nabayonga Betty. Ndi wa Lubowa Brian. Lubowa Brian ani amyuka omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga mu Paalamenti ya Uganda? Sebo oyo omwami Thomas Tayebwa. Honorable Thomas Tayebwa. Busatu owa Sseddugge. okigudde bubuufu yoga
eyali omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga the right honorable Rebecca Kadaga kati takyali. Betty mu kaseera kano Rebecca Kadaga yaani? Mu kaseera kano buvunaanyizibwa ki the right honorable Rebecca Kadaga bw'ayina? Kiganye n'obwa Sseddugge mulonda nze luwa Brian. Lubo walonda? Londa. Sebo oyo MP ate nga minisita wa East Africa. MP ate nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa. Waliwo ekisigaddeyo naye era ekyo kimumala okumunnyonnyola kikyali kati. Akabonero kalamba kagenze ewa Brian. Okigudde lubuufu yoga. Mbuzaayo kimu wakati waabo bombi. Mu bufu bwe bumu ndi nani? Ndi wa Brian. Wampa sebo. Brian, owekitiibwa Honorable Norbert Mao. Owekitiibwa Honorable Norbert Mao. Pelira sebo. Mu kaseera kano minisita. Bweguli sebo. Bweguli sebo. Ng'ogyeko ekya kubeera minisita. Buvunaanyizibwa ki obulala bw'ayina mu kaseera kano? Sebo obuvunaanyizibwa obulala bw'ayina ye ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party. Ye ssenkaggale w'ekibiina kya DP. Busatu obwa Sseddugge. Owekitiibwa Honorable Robina Nabbanja ye Prime Minister wa Uganda. Kozzi akiikirira kitundu ki mu Parliament? Akiikirira Buliisa. Akiikirira Buliisa. Bw'atyo ne Brian. Tereza Musebo. Aha. Oweka kumiro. Akiikirira? Wangi? Akiikirira wa? Betty Wangi. Bw'atyo Betty bajja kusaba oyogere ansa yo ey'omwanguka. Akiikirira wa? Kiganye kubanga alinga gwe babbira ebibuuzo. Byaddamu alabika si bibye, ye waali wano naye amaaso gali bunaayira. Kakati ababadde bakulagirira nabo balabika balina ekibabulamu. Aleme kuweebwa kabonero wadde ekitundu kyako. Abaguka bubagusi alimu akamagu. Bw'atyo temumukombya kabonero. Nze mbafundiikiridde awo. Omukulu Lugonvu ndowooza bakwate. Ansa gimugambe. Ansa era gye babadde bamugambye naye ng'amugamba alabika ng'ate tagikakasa oba nga tawulira oba nga talaba emimwa nga gye kiyogera. Mubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kakumiro. Webale nnyo, webalire ddala Hajabu simwogerere. Ono ye Sseddugge 222 ku Lugonvizi Show. Njagala kubanga nange mbatandikira wano. Ngenda kutandika ne Lubo wa Brian. Lubo wa Brian. Wampa sebo. Tutandikire wano. Kizibu okwawula Omuyisiraamu n'akabaani. Naye abaffe akabaani. Naye era okimanyi wadde toli musiraamu. Kizibu okwawula Omusiraamu n'akabaani. Naye abaffe akabaani kavaawa? Wanyinaza Nonde. Yakusabye omulagiririra. Kikuyinza obuzito. Bw'abanga tewali alonze akabaani kava mu masanda ga muwafu mwe bakola akabaani. Ne tugenda ewa Betty.
Betty, Wangisebe. mu byaffe bya rediyo ezaffa mu Uganda, laadiyo ki eyazikulembera zonna? Radio 1. Radio 1, FM 90, nedda. Kikuyinza obuzito. Uganda. Radio Buganda, Chabasa Fama 88.8, ne kiba nga kiganye Sanyu FM eyatandikira ddala. Ne tugenda ewa Brian. Wampasewo. bano bannamagye baali bakulembeddeko oba baali baduumiddeko ejira UPDF naye nga ku lwaliro bagenzi. Njagala ompeyo babiri nkuwa obwa Sseddugge ate nze busatu. Saba kunzija mu Mr. Lugombe. Be bano abaaliko abaduumizi b'ejira UPDF naye nga ku lwaliro bagenzi. Mpayo basatu, mpayo babiri nkuwa obwa Sseddugge busatu. Sebo. General Ndana Kairima. None yakafa kati tumukunde. Jena tumukunde. Ye Geno eri tumwine. Bwobika tumukunde bayinza okukimira wano. Ye Geno eri tumwine so si tumukunde so si tumukunde. Tugenzewa Betty Honorable Jaberi Bidandisali ye yatandika ekibiina eky'ebyobufuzi ekifunzibwa mu nnokuta 3 zipa pa pa bw'ozinga tululira obwa Sseddugge busatu. Ne kiba nga kiganye Kikuyinza obuzito. nesuulira agamba nti mulonze eyo bagiyita People's Progressive Party. Nemba nga nange mbanyukidde wano olwaleero era nga tujja kwagala okumanya bwe bakoze, ani ayiseeko, ani agenze, naye nga twongera okwebaza abavugirizi baffe abatubeereddewo mu nteekateeka zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hajabu semwogerere nga tulinda okumanya ani ayiseewo agenda kubanga atulungamya olunaku olw'enkya ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 baani abali mu mbuga eya Sseddugge. Nga bw'oyogedde olunaku olw'enkya nga 8 olunaku lwakuna tulina era abantu babiri nga mulimu Kadumya Richard Waswa ng'agenda kuvunkana ne Musaasizi Emmanuel. Kigambibwa nti bano zandigenza okuwera essaawa 2 ekitundu nga bagguse dda mu mbuga ya Sseddugge bateekebweteekebwe basobole okwetegekera oluvunkana engeri gye lunaatambulamu. Bannaffe abatuwagidde obuteerekera, abalabi baffe, abawuliriza baffe, abali ku kamera, abavunkanyi n'abantu bonna abatuwagidde mu ngeri ezitali zimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaffe abatutaddemu ak'omunabuddu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hillview Academy Matanga kyapa kya ttaka omuwanguzi omukulu kyagenda okuwangula. Dr. Aida Nassolo agambye nti omukyala anaakira banne ajja kumuwa olubaati lw'essimu. Babulubulwa Local Agro Enterprises Limited balunda enkoko ate nga balimi bagambye nti bano TV obwaguuga giyite flat screen bajja giwa bagambye banaagiwaani bagitadde mu nnyumba ya Sseddugge. Mu nnyumba ya Sseddugge naye ng'eyetwalibwa akwata ekyokusatu. Atwala ekyokusatu. High Energy Electricals enansana bakugu era bakafulu mu byuma ebikola amasannyalaze g'enjuba nabo batuwagidde nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Focus Constructions Limited, Malakai Eco Lodge, Lugonvuzi Show Group ababeera ebunaayira n'ababeera kuno nabo balina etteretebwa ne baleese mu nnyumba ya Sseddugge. Lwengo General Hardwares mwe ate muli ba mulembe naddala mu kaseera kano ebizimbisibwa bwe byafuuka ebyakawereege engedde ery'obukulu omulimo mukoze makula. Sooka obugirize ensonga ezo nga nange bwe mpitaayita mu bubonero buno ate tulabe akize munne ensumika. Tugende.
weewaawo oyogedde bulungi Hajabu simwogerere nyongera okubategeeza olunaku olw'enkya ku lwokunange ennaku z'omwezi 8 abali mu mbuga ya Ssedduge si balala tugenda kubeera ne Kadunya Richard Waswa agenda kubanga avunkana ne Musaasizi Emmanuel ku ssaawa 3 ez'ekiro ku Lugonvizi Show. Nyongera okwebaza abagamba nti mbadde nasubwa dda bangi abagamba nti nagiguddeko leeti kyolina okuba ng'okola kwe kusubscribinga bw'omala okunyiga subscribe kikwetaagisa okuba ng'onyiga akadde kakuyamba okufunanga notification kasita tuba nga taddeyo ensonga yonna oba nga tuze live nga bwe tuli wano ku mulundi guno tugamba nti munnange gyoba weekwata ku YouTube bagiyita Lugonvizi Show ate ebintu bwe bityo bigenda okuba nga bitambula. Hajabu simwogerere yagenda okuba nga atuluŋŋamya ate olunaku olwaliro okumanya baani abayiseewo era baani abakobedde. Neyanziza nnyo neyanze naye owaayi ez'omulundi guno sinaasoboka Ssedduge 2022 nka Ssedduge 2022 nka era ddala nka era nga nkambwe. Oluvunkana wakati wa Lubowa Brian ne Betty n'abayunga lugenze bwe luti. Lugenza okufundikirwa enkontana zonna nga bwe ziddiriŋŋanye nga Betty n'abayunga afunye obubonero 13. Munne gwe babadde naye kumbiranye Lubowa Brian ye agenze okumaliriza oba agenze okufundikira n'okutuuka ku nsanda ensonga zonna ng'abuuseeyo n'obubonero 11. Ekyo kitegeeza buli omu kyamanyi. Weebale nnyo weebalire ddala kyekitegeeza nti Betty n'abayunga bw'atyo ayiseewo ogenda ku luvunkana oluddako n'obubonero 13 obw'embuga ya Ssedduge. Lubowa Brian afunye obubonero 11 obwa Ssedduge. Lubowa Brian kibali kimwetaagisa ekibuuzo kimu kyokka akiddemu ate n'abayunga yabeere nga alemeredde okuddamu ekibuuzo kyonna olwamuyitako n'akabonero kamu naye mukama bw'atyo bwageze bw'atyo n'abayunga Betty tujja kuba nga tukutegeeza ddi lw'onaakomawo mu luvunkana lw'onaakomawo lujja kubeeramu abantu 3 waba abasatu tujja tutwalako omu tutwalako babiri bwe kityo bwe kiri n'olwekyo watali kuwannaanya tugenda kuba nga tubawaayo buli omu sekonda 3 butya oluvunkana olw'embuga ya Ssedduge bwe lumuyisiza. Kantandikire ewa Lubowa. Mukama wange Mr. Lugonvo twaliza awamu mwanyi nazo naawonedde watono ewali mukero okubuuka mazima naye nga kangende n'ekivudde mu kulonda weewaawo n'agezaako omulundi omulala oba oli awo weewaawo. Betty n'abayunga ngenda kwebaza abategesi b'olukontana luno oba ba Ssedduge nebaza abavujjirizi mu lukontana luno lumpisiza bulungi nti njizeemu n'okufuna confidence n'ekirala nti bw'oba olina kyoyogera ng'oweekakasa ng'okimanyi kituufu kozi kati olwekibambuza nga nkimanyi kituufu naye mu mbeera y'obuteekakasa obwo akabonero ne kanfa naye nga tweyanziza nnyo toyanzeege embeera etambudde bulungi. Okay, weebale nnyo weebalire ddala Hajabu simwogerere nja kuddawo. Nsiibula busiibuzi nti oluvunkana olw'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e12 lufundikiddwa bulungi lunaku lubadde lwakusatu. Olunaku olw'enkya tubakubiriza oba tubasunirako ng'ennaku z'omwezi 8 lunaku lwakuna era tugenda kubeera nga tuddiŋŋana okulaba nga tugenda mu maaso n'omulimu guno ogw'okuvunkanya abavunkanyi tutemberere okulaba nga tutuuka ku Ssedduge. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mukama abawo omukisa. Weebale nnyo weebalire ddala Hajabu simwogerera akadde katambudde leero tutambudde mu ndowooza tuluddemukko naye ndoozera we lukomye okuwooma. Njagala kubaza be natandise nabo be twatandise nabo njagala kubaza ttiimu yonna eri emabega w'enteekateeka abakola obutaweera okulaba nga buli lunaku tuba tuzaako ensonga nga bwe zitambula. Sinza kweyongerayo nze Ssentongo Frederick Lugonvu njongera okwebaza abakontanyi abali mu luvunkana olwa Ssedduge 2022 second season. Mwebale nnyo mwebale ddala olunaku olw'enkya tulinze abagenda okubeera mu luvunkana tulabe ani ayitawo ate ani
asigala. Bw'atyo Lubowa Brian n'abanga asigadde, ate n'abayonga Betty n'abanga ayisewo okugenda kuluvunkana, ate oluddako mbagaliza birungi byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu.